bulina kubacha abantu wano Sakibu si asoso kwagala Zari. That's life. Tewalina nsonga lwaki mbogerako tombuuza Zaina Sakibu abo nagano bogerako tombuuza bya Mirembe beddings na family ye family ya Mirembe gye manyi ye family ya Zubaire yamukuza noyo mukaseru nkuma ye mama wewe yamukuza yamulonda ngagobagani bamubola ddanga mwana mutole bamusindikiriza tebamwagala sibe bamukuza kubanga si ya muzala simple lwaki bo bali bavuddayo nga bavuma Mirembe ne bastandinga ne Mirembe ozaye Mirembe byayitamu si bulumi bali bayimideko ne Mirembe wadde one night what magama ni Mirembe abantu amavuma watu night tukolebwe tuti Mirembe akuliziddwa bazubairi family mama woyo mukazi mukaseru nkuma newe ntalo zona zibaddewo nga family teri naye okuleka kitaawe bagenze mu koti nga babe mugamba bamuzala bennyini bajja wane ne bamwako obujulizi oyo abera mama mochi oyo abera mama bakyasane kitiba kya mama mba mwagaza ki that is rubbish that's been stuff tolina kyongamba gwe wawulira nga kikulumye it's up to you baba bate bagala ebiti bave mawulire balekera okwekola bekisirusiru kubanga nago banyigiza naye muntu is a human being era ina bamwagala ina basodo ku inspiringa ina bayamba ina baberera wonza seta kabuyambibwa Mirembe ndyoke Mirembe mulabanga mwana wange naye Mirembe ina bayambi bayigiriza business even awo nyina bayita bagala balandide ku Mirembe yabayigiza business ne capital nabamuwa kabichi kabakoze kubanga bamukomerera we batyo ye Mirembe si muntu mama kyoyo anasa kutuza bana abora mbana aba mama kiba kimama mama ekigwagwa ekitoletole mama kyoyo tonyongera mizina zine mizi tujja kubavuma mmwe tutera okwagala okubavuma ono esijja kumwogerako mama ki oyo mama abera bwatyo amaza merere zete munyongera mizina zina abo twabako wano bogera ko mutusema uli ate oli seduma yagala mawulire kuba takyalina byalanga yayagala mawulire era yabasibayo kuba yagala toko akolya ku toko akolya ku Mirembe yayita kali magezi simanyi bena byali planned mabega wange biki okola kikati what are you doing right now you are nothing or dead or down what are you doing olanga ki oli byalanga abina abade nabadanga ali mukola gwo okola ki fani kyaliwa buli kimu bakikulekera biriwa mugenda ine mujja bimotoka nembisigala nje nembikubya amawulire nemubizaayo nemuzungana nemugumpuguma neje wajjanga fani kyabakubanja gwosi yoyo mukazi mawulire kubanga ero yagala toko bakwogeddeko gwokanyi wavude okumanya muri basirusiru abamwa yonka bate babage mabuge mikimuvuma mwagongo bare mitwe muninge jine mitwe emotoka zi box body ho bya yonka mbuga wavayo nogama mote muziza chesi manyo yo mukazi ndo zateraba ndo mumpi nyondo za nokula batalaba aine mweje agongo bara bwe muba wagamba ntoziza oli odajira kyo kwasamirira mama wange mama wo mulye nabafe bafadda waliwo mama nga nomufamu singa amakulu waliwo kuba ne mama nga nomufamu singa vali nga ina natayina enjawulo zero mwete mulina vali eri muganda wammwe sina muganda wammwe kati mama musasula side ezivuma Mirembe temubiraba era temuvaayo kugamba nti Mirembe banaye mulekera okumuvuma oli muganda fena temumuvuma mumanyi ekitite kirumwa bamma mumutira kali ne business zenga ate ne mukyakaba agenda kugulawo branch eri rubalu ate tamanyi na mulanda just the time matter of time tekikyatwala mwezi wadde obwe weeks tekikyawera just kawe mu space katono nnyo ojja kutegera Mirembe anajja kubasiiwa mujja kweyagula ate mujja kuya kigambo kya Mirembe kuba twamugana okwogera me as myself namugana okwogera ekintu neki toliddamu kumulaba mwaje ne mutomera Mirembe agenda nga ayogera ku office ayogera ku musajja yamubba kateni eyamukabe amaziga musajja goyo musajja ne muje ne mutomera ne mugwa mbikopo mwe mugwa mbikopo bya Mirembe mugwa mabwa agataliga mmwe muto obana mazi musabana amazi agataliga mmwe yejo muwunyire yenje muwunyire enkwawa aleta mama mwe taina nyina aleri yena lwata aleta nyina hagena ata nyina taina nyina huo ndeta ku mama wa muno no mwesibako mu ago muleta buli kamo muleta taina nyina era ayagala toko ayagala mawulire amawule sige gakola business obwongo obutono bwoina bogama waberanga baka behind the scene tobanga ko behind the scene kubanga watambulira kubongo wa Mirembe paka kati yakikulekamu kola byoyina kola va ku Mirembe va ku nyina wa family wese wata ku family warabo bukuru ngebyoya nyoko talibo wali
Wate waleta nyoko. Kale wandi basi babiri tugamba mwa balese babiri. Neka video gwe wakata. Njagala badde balabeka video yako jikava. Ka video ngo wo mukazi aga gwe wakata. Gwa manyobo mukomba komba. Gwa manyi mukomberere. Naita ina makulu. Omuntu atebwa kitibwa taswala swala. Temutuza mu nonsense. Kino kibabulira. Tubeewala okuboogera ko tumanyi bingi. Mirembe mwamugobanga muto. Ensi nemutuulako paka Zubairo yamulonda. Mwami Serunkuma. Mirembe akulide wa Serunkuma era ayogerako ku story kwa jikoonako bukonyi. Muka Serunkuma yakuzizza Mirembe n'oyo musajja Zubairi family. Kyovola nga ina ati oyo. Ati ya kamera yonna okwata kamera zonna Mirembe yabikuwanga. Deni wabanga gwa ali behind of the scene. Deni kola ebibyo. Waki tukola ebibyo nova ku muwala? Omwa atayogera. Mwaka nyini mwa mutandiko muvuma. Mwa mukola ebiripira. Yaleta basaba uwe ku mulimu gwe. Gwagenda kwetika nnyina. Ennyumba gye batwalamu kakasa yiyo. Ndaba naye bagenda gigobamu. Njagala okutegeeza bino ennyumba Mirembe yagigula. Bwakoma agifunanga bagipangisa kati yazizaayo. Atojja kutya nnyo kuba ojja kuswaluka. Wani ensi gigende empola. Lekera okweyita omugezi ng'oli musiru. Lekera okweyita omugezi ng'oli musiru. Ekyo busirusiru ekiri waggulu obusiru ekyo kutamanya nti oli musiru. But you were silly. You were stupid man. Nze kenyini mwampaka ku ssente mu Mirembe. Nze kenyini. Nze. Mwajja munoonya. Ne munsasula nvume Mirembe. Nze. Nesimu eyampeeza ssente nagisoma wano nga yammwe. Waine manager Ivan nani? Nentale. Manager Ntale. Nze kenyini. Nina videos nga muli ewange kuduka lange mu town. Ne namba nagisawa na yamba era message nagirekamu. Nga kimanyi musobole okwegana. Nze kenyini mwampaka ku ssente evume Mirembe. Mirembe. Nesawo nengamba tulange sikwegayirizi nembagamba temuvuma. Bwemba mwawanze ssente bameka bemwadde ssente okuvuma Mirembe. Bameka bemuwadde ssente bavume Mirembe. Deni musirisaga mwa. Abantu muli wano. Osanga omuntu nga alina kasomozo ka toilet nga gula toy. Nga akambala mbulago n'azimba nako. Bina akuluma ng'oyagala kupama. Nakulumya nanigina natunula ati nayetolola nayega ensingo. Tipi nagiuza nga atayuza. Ng'ogana nakusasula. Njagala mwenna mwetekeko mu bigere bya Muwoozi nga kitaawo ye president. Mwogera ku Muwoozi kubanga muli nothing. Njagala mwenna mweteke mu bigere bya Muwoozi nga Museveni ye kitaawo nga baagala kumutta waliwo abadde agala okumutta. Kyenjagala mwetekemu. Bono mwana kukyetekamu ojja kutegeera with time. Ojja kufuna amagezi ndoza amagezi gazze. Abantu mwogera nnyo wano ne mwogera government ya Amini mbe yakola yes. Mumpeeyo muganda wa Amini omunga muganda wa Museveni sale musale gwe tulumba buli lunaku. Ensi yonna gwerumba. N'atwa n'awuliza buli munayamba buli muntu okuva kwani. Mumpeeyo omuntu omu. Muganda wa Amini gwoyogera twagenda nga muganda wa Amini. Kubanga history wali. Batabani ba Amini ani aboogerako. Baliwa. So, njagala bw'oba oyogera ku Muwoozi oddemu ku common sense. Use your common sense. Omanye nti Muwoozi is a human being. Muntu nga abalala era facing ebintu ebiba bizze. Nga mwagala bakitamwe ne bannyamwe Muwoozi wayagala kitaawe ne nnyina. Nga tonaba nagenda mu byalanka. Tonaba nagenda gy'asomera. Tonaba nagenda ki. Ndabye w'ekitiibwa ono omuteeketeke yani Segona gwa Makadi. Atunula ati. Agambye bwadde ne ligambako nyiriyo. Gamba ku mwana Segona abaana bamwe baliwa. Abaana bamwe baliwa Segona. Olaba mwayisanga bakatonda wano balukwaga abo Bobi Wine yabagamba nga bamwegatteko baagaana. Nga Bobi Wine mumulabanga akaana mumulabanga embwa. Singa mwegatta ku Bobi Wine nga mulina omutima omulungi olugulubirwa okununula eggwanga bino byonna osanga tebyandibaddewo. Bobi Wine yabeegayira obeegatta mwe mwasinga n'okuba Bobi Wine psychologically kubanga Bobi Wine tamanyi politics. Mwe mwali mumanyi politics nga musobola okuwulira Bobi Wine bw'alina okutambula. Mwamwegattako. Buli muntu mumuwala na mweraba nti mwasukuluma. Mweraba nti mwe muli bateeketeeke. Bobi Wine akaana kubagamba nti mujja kukiwulira. Nga yayogera ki? Mwagenda ngayo lero mulinyisa amagulu ana.
eno bera wa Bobi Wine ate ncha PPF simanyi DP ate UPC simanyi NUP ate muba muyine embaliga mu buli kintu ekibabonya muyine embaliga ne sympathy Kyagulanyi yabagamba nti bannange mujja kukyulira munneegatteko mwamwegattako mwagenda nga mu Bobi Wine nga mwagala mu sympathy nga naye mu mulyamu enko temumwagala tekibabonya nga nkwe mulya bulungi wano mumadde muyina obuyinza bungi nnyo nga temena na position ze mulimu njagala buli muntu yeteke mu bigere bya CDF nga gwe CDF adumira amaje nga kitaawo wano bafumye muwozi njaga temwerabira katuni ziwandika ku muwozi muvuma muwozi ngawe mwagala mumutumya amanya mumukoze ebiki mumwatakinga ku tuta ye omwana wa First Family musemateeka wegwanga yenna mulimu article nga toli supposed wadde okunyiza First Family okunyiga obunyizi oyo muzayi musebe tebakiza wadde okumunyiza semateeke muwa obuyinza obwo newa mulabikira bulabi newa munyira bubi newa musemateeka njagala ogenda osome constitution gisomeko First Family yonna naye muvumye muwozi tewakintu kye mutamuvumye naye nga bavuma muwozi muli nothing muvumye President Museveni buli kigambo nga bavuma President Museveni ora mutuko kubanja mama Janet gwani abuza ndabe segono gamba nti yinjina ali udawa oje wa right ebanja mama Janet who are you is it your wife muganda wo mwana wanyoko wa family yamwe oje wa manya gabanja mama Janet omubuza ngani omwagazachi oyagala mutta omubuza kuki family yewa mayina bizibu neto yo kukija yagwa tonagizimba obuza mama Janet jali ke lolo limo imoro muina kajanja ko rumanyi ensonga zabade za muwozi na Lukwago mama gira mu wo kumubuza yenyina aliwa muduka nyone mbantu mwe mwagadde kabampane atebule mufa munonya mwagala okuzukirira kubalala mwagala zukirira mu bantu mutule wansi mumanye nti mukuze n'emibiri gyamwe gikuze gikaddiye wadde nga muli baloya balungi yes ekyo tetugenda kigaana muli baloya balungi naye ne Isaya musingamo ba chief judge musingamo ba chief justice segono oli kuleva egenda ku chief justice bate ne Isaya Balukwaga bali kuleva egenda ku chief justice naye mwasigala mu pretense mwasigala mu kabampane kabandabe nina okubera kwano Lukwago nyinyi yayimire nagamba muwozi ntalagala kumusavinga deni musavinga yakwere transport musavinga tosobola kubera mukumusajja mu January mu February no mbera ko mu March mu May mwogere ko muveeko omwana we mumuteka ko lukunya lungi naye mwana wa abantu muwozi mwana wa abantu nga abalala mwabazungu mutuyambe gye yasomera wata gwa muwerera ababo basomera wazala abana bakuru basinga nono mwana wa muwozi yani Ruhamya Yeruhamya nze sagala kwogera ku bana ba muwozi yani omwana oyo abana bakwato batwale mu Sandy Coast simanyi Sandy Coast ezasomero ze bay teka ya abana bo nabo basoma amaje basweko mu IC basweko mu muzira babavumbike mu musenyu owula bulungi nnyo omwana wa muwozi ne yasomera biveeko tebira obikwataganira ensonga zino zali personal nsonga za abantu bakuru abasobola okutuwa ne boogera naye mwolokwa mulika bampane mwaita wano mwasoka kwa taloya we Kenya simana wachi yadduka mwata wano loya we Kenya simanyi loya jangu mumulesa no mukutaba loya ba wano mbafudde chipa mwafudde abatanya na makuru baloya ba wano oyo loya we Kenya simanyi yaddukira waliwo ensonga zo labanga zikusukulumyeko waliwo ekintu ekikusulumako Lukwago ensonga z'abasize ne Museveni zakusukulumako era obatubaba sigwe judge gwe bawandika ne wale kutani sigwe lawyer gwe bawandika walinga batandika kyembamba gamba nti ensonga zo ziri personal bawandika woli lawyer we Kenya era gwe boogerawo so lwaki bino mbikugamba Lukwago you are human being esawa ya lero mukazi wayo geranga woli omulwadde gwe twamanya bulwadde bo bomira makenda simanye mere jolya njagala otule wansi Lukwago omanye nti kyotako atogenda kukikola ekyakabi kyotako atogenda kukikola lwansonga ki necha tebagirwanyisa tukula emibiri giko najo gikula entalo lwanya nyingi nnyo yes oyinazo wangu deneziganye nayo olw'obutakabya baana bo maziga
olw'obutakabe mukazi wo kati bana abakuwaga baswa ne bakazi baabwe beewaddeko ekiro beegase abaana baabwe baalidde n'emmere baagimize ababo ndowooza weeri naye tebasobodde kulya lwaki bino mbikugamba byakufumintiriza Lukwago olaba bakukwata nze kati kambabuulire wano Lukwago ng'oli musiraamu walayo bamaseeka bakuba meetings meka lwa nsonga ki n'emizikiti wagiyamba n'abayambanga emizikiti wabalwananga teri wadde bamaseeka abalombye edduwa n'emu wabalabyeko ne bakukwata ng'oli musiraamu ng'ate oli muganda nkomyawo kyo kyakutegeera nnyo omusiraamu nga te muganda lwa nsonga ki n'obuganda mwabukuba obakabaka babuganda mwabunafuya nafuya bakatikiro mwabanafuya bagaga banno banafuyiza bonna bafudde bwoti olwanye entala bakatongole bali magombe obakubiza pulesa nalaba bana bakatongole nga baselebrate nga basala ennyama bakola pate wiki namba nga bali ente lunako ente musanvu lwakubavude ku Road Mayor singa wegatta ku Kyagwa ino Road Mayor singa okyabulina naye enkwezo kati PPF eje kulwanirire nalabe Saida Bumbo nomukazi akolokoto omutwe yani ona ayagala toko so mulekerawo vumo mwana w'omusajja muve ku muwozi talina lanka ya bwerere naye muntu era anyiga nga abantu abalala muli too much njagala otegeera amateeka we gakola oli munna mateeka omulungi era amanyi byokola ng'oggyeko okwogeza kabampaane muwozo musavinga kuki poliisi oba namaje oba abaki oba crime intelligence yafande damulya ekwata omuziwo omusango bwemala okumukwata ye muwa kooti yo nebeera nga yejjeeredde emirimu gy'ow'amagye oba egya poliisi giggwerawa kukwasa muntu kooti bo baliwo kukwata era bwe bakwasa kooti omuntu kooti yalina obuyinza obumuta oba bumugamba nti agende ku bbayiro bakole ki but not muwozi amateeka gakola ddi n'obuntu bulamu kubanga muwozi wayingirira mu bwewa muwozi omusamoninga ku kiyakola omulimu gwe kubanga ye CDF yes banamagye bakwata ne bateeka mu kooti bo ne bejjeerera ebyabwe byaggwa we muwozi omwenvolvinga mu nsonga zino kuki era ofe tetumanyi ayingiriramu wa kubanga okwogerako wagambe ngenda kusamoninga muwozi bebakwatani omusamoninga omwenvolvingira mu nsonga zino kuki kubanga nkimanyi n'ekiwi tewandituuseewo womusavinga omusangewa baloya abamu mwamusiba n'abantu mu makomera temwagala emisango giggwe omuntu omunaku bannange tayambika nabagamba wano ne mbagamba nti teri kibonyabonya abantu nga mutima mulungi naye mwe lwakuba bagagga tebababulya be bayitamu teri bantu babonaabona nga bagagga abantu abagagga babonaabona bayita mu bintu ebiyitirivu lwakuba beera tebasobola kwogera bagabana ndaba batya mulekeraawo okutulugunya abantu n'okubba abantu mulekeraawo okutusatiisa abantu psychological nga muyita ku mikutu gyammwe kola story eyo oli wadde mbakola story eyo naye nga weesigamye ku mazima n'okufumitiza oba nga weesigamye ku facts abantu abasinga bakwata banakugirayo lo bakutuse ruzira tulaba nga UCC yakuwe baruwa ekola ebintu ku social media bajja genera mu UCC bagikugyeko bagobane ku social media gwe tosinga wano musajja owa TVO yani oyo tomusinga maanyi abadde ruzira kuwanuza bagagga kubafuukira kizibu mumuloza nti bagagga mujja bakuba psychological mbo lyakuyita kuwe sente Benson ne banno mulekeraawe kintu kye mukola weebulirire weddeko omukazi gw'oliko omukadde mubbi typical thief or the woman is thief era bagenda mukwata essaawa yonna okuva kati agenda kukwatibwa lindako watch the space essaawa yonna okuva kati story bagimanyi bulungi nnyo n'abakulu agenda kubanga akwatibwa mukwate omukazi muze gye mwamugje awo yatundawo emirundi egi era yaweebwa ssente awo si wawe wa mutabani we David Kivumbi nanyini kyapa David Kivumbi yatundawo nakola olukujjukuju ne bamuwa ssente yekenyina signinga bwoba tolina facts soko nonye facts nga tonakola bintu birala byonna tewali amukaka ku signinga tewali ambali ya ssente yazibala ne muwalawe ne family yewe eri yonna mali se nanyini takero yalivaako nadda ekyo kiki oyo mukazi signinga sente zachezo baba kiki oyo bi oba sente yogera ngo ina facts ku bantu ekyo kimu
Kino kichinga signinga yake nyini. Oya na signinga. Ano ya signinga. Ezo video bado zina. Benson zino video zina. Anyo ya signinga ali atunda chi. Oyo mukada signinga yani. Oyo mukada ne muwalawe bali ba signinga chi. Uyo yenyina signinga. Assigninga chi. Ogwo mudidi gwa nsimbi milioni 8 na signinga chi. Gwe Benson to damuna kumanyira. Mulekerawo kuteka okuba abantu ku mikutu jamu okutenyera madi oli mukuli onona. Okute bifana bya mahadi obitade ku social media yo. Ogamba abantu nga madi wale omubi wetaka muzo mukadde ngate mubi kadde ye mubi. Abakadde abakulanga bakujjukujjunga babbi. Mutambula nabo okutulugunya abagagga. Abantu bangi baze befulira abantu abaguzeke ettaka ng'omala omugula yefula ekizibu. Abalama balina ogamba sente z'empano zani badde nnyingi naddala wo obukazi obukadde kadde kubanga bufuna sympathy mangu. Naye na mwenna abantu abalina abantu abali ku ttaka lyammwe nga balimirako nga baluddeko mubanguyire. Okwewala bino mbirabyeko nze mu makooti. Mbirabyeko mu makooti biyitirivu nnyo ng'abantu bangi baludde ku ttaka. So lwaki kino nze nkyogereko? Omukadde ono yakatunda we emirundi 3 nga yefulira abantu kati bamuzizza ogwokuna kubanga bakafuula kazanyo ne muwala we bale mukola kati mukudda mugwokuna bakomawo ne Benson era wajena lucha muzibatu gambe kuliko ogwo gufere gwe mukono bagumanya ogwo gusajja ogweru era batugambe ogwo gufere tugumanyi era twale tulira mu mawulire kati mukwano gwange nkugambe bigambo bino Benson oyina platform zo zokolerako ebintu byova ku bantu bakubanga tomanyi mala kola research mala kunoonyereza madi gweyogerako tomayina kafananyi ke mwina wa mwaka jawa tomayina madi gweyogerako tomayina kyazitowa mu ggwanga mulekerawo tulugunyanga abagagga nga mbayita bachamu amala kugulako ettaka ne mumufukire ekizibu owulya bulungi nnyo lekerawo kwekalambaza n'okwekazaakaza ojakora please wano wafukira muzayi kasaayi ekizibu n'osozasoza muzayi kasaayi wakuba kasaayi paka ng'oli luzira ofa kino ettaka ly'abantu golina ettaka lyenkanaki oyina luddawa watunda luddawa platform eyo oba ogizimba boto njagala ojjukira omufuka gwe bayitanga waso yamala atya noonya ku waso otegere yamaliriza atya oyinza okuba nga eruzira yo ovuddevuddeyo emirundi mingi naye waso yamala atya akyalina peegi osobola ogaggawala nga tokubye bagagga kubafuula kizibu kubogerako byansimattobe bya bulimba abantu mbatadde mu depression abantu mbatadde pressure abantu mbatadde mubakoze ebintu lw'essente zaabwe abantu abasinga okujja era gwagula ettaka kino nkikugamba naawe mugende mugule ku basazo properties ettaka lwa nsonga ki naddala abantu bajjanga beekabya nga batunda ettaka babeera bizibu baba n'ebizibu biyitirivu oba owulira ettaka lyagendako mu banka ate twalijjayo ne tulizaayo ate lyakika togula ttaka liriko nkaayana togula gende wasazo ogulemu poloti 8 nga zeriraanye omuntu omunaku bannange tayambika nabagamba wano ne mbagamba nti kyali kibonyabonya abantu nga mutima mulungi naye mwe lwakuba abagagga tebababulya be bayitamu teri bantu babonaabona nga bagagga abantu abagagga babonaabona bayita mu bintu ebiyitirivu lwakuba beera tebasobola kwogera bagamba nandaba batya oluusi bafiirwa n'okufa enagamba wange bwana zino sente ze bamu omundi ogwokubiri bafiirwa nfiirwa kati nno gwe mukwano nze gw'obigamba olabika tommanyi wetereze ng'omuntu mulekeraawo okutulugunya abantu n'okubba abantu mulekeraawo okutusatiisa abantu psychologically nga muyita ku mikutu gyammwe kola story yo oli wadde mbakola story yo naye nga weesigamye ku mazima n'okufumitiza oba nga weesigamye ku facts abantu abasinga bakwata banakugirayo lo abakugirayo lo bakutuse luzira tulaba nga UCC yakuwa ebbaluwa ekolera ebintu ku social media bajja gendera mu UCC bagikugyeko bagobane ku social media gwe tosinga wano musajja owa TVO yani oyo tomusinga maanyi abadde luzira kuwanuza bagagga kubafuukira kizibu mumuloza nti bagagga mujja bakuba psychologically mbo byakuyita akuwa ssente Benson ne banno mulekeraawo ekintu kye mukola weebulirire weddeko omukazi gw'oliko omukadde mubbi typical thief already humanist thief era bagenda mukwata essaawa yonna okuva kati agenda kukwatibwa lindako watch the space essaawa yonna okuva kati story bagimanyi bulungi nnyo bonna abakulu agenda kubanga akwatibwa mukwate omukazi muze gye mwamugje awo yatundawo emirundi egi era yaweewa ssente awo si wawe
wa mutabani we David Kivumbi nanyini chapa David Kivumbi yatundawo nakola olukujjukuju ne bamuwa sente yake nyina signing boba to ina fact soko no nye facts ngatona kola bintu birala byonna tewali amukaka ku signinga tewali ambali ya sente yazibala ni muwalawe ne family yewe eri yonna eso nywe kabanda gwe kintu gwe wewe dembe lingi wefulo mumanyi wefulo wakabi ajikakande wadovuma waje otukota ku extent manyira ajikakande okuta ajikakande mu evolvinga mu nsonga za kuchi wai bote wamanyiranga ne Uncle Albert officer of the president tucha sana kuba kakumukazi lutu namba no malako gwe akasoka kulingamba bane weringiza otolwe dukusoka yona lukwekweya va ku bantu ebanga obudde bwa malako kabanda genda oweduwaminge mira duwamingo banywa obutwa buli muntu kintu gwe wantama kulwana myalo gwe kintu gwe wantama esera tsado okweringiza tina kasoka lingamba laba wekati taina mukazi wadde gwaso bweba kakumukazi otolwe lusoka yo tasoba yakweba kakumukazi akanekatuka munda nena yayogera ku kabanda yakujja mu kyawo no sharinga nanda weya ye yakuyigiza okwambala nda weya yajjanga muje wayambala ku sati kabanda jajje mu yambala ku ntuyoze respect kabanda yesabidde okuwumula yakanyi in fact kabanda yavide kabale bizibu kuba yakowa nagamba je no muwozi nti am so tired waliwo abantu amantaddeko pressure nsaba kuwumula mu mukama wange kabanda yesabira kati banamuwa bwa minister oli ku kabanda omwasamira ne bono yasamira kabanda ali mu constituency number eyamulonde million z'abantu gwe tebasaba kulonda wadde ku bukulembeze bwo kulya embizi tebadasobola kulonda sacha mukama ne wesima mu kulya embizi tewada kulonda kuba oli imputed olinga ekidyeri tosobola kwa wanto deno boddeno atambula alinga olubala mati alinga empewo gwe kibungata kiti empewo kiringa kidyeri mwesonyiwe kabanda si mwana wa nyoko si wa family muzika na kukijjacho leave kabanda alone okujja ketima nempintima mubigwe muyina okute kabanda ovuma ajikakande is your boss kakande ye boss wafe ajikakande ayingira ate mu nsonga zino muteka mu lwaji sije kikuru kwebuza kisajja gwo watutama wano wavuma namyalo no mulanga no muwayiriza ebintu no muwayiza abasajja novuma mwana wa namyalo bawe musajja mugagga ne tata omwana mugagga sema property musajja mugagga basema properties bagagga omwana namyalo bamukolerera dda namyalo bamukolerera sema properties sawa ina tugana mu mbaga oli awo otangalo oli kiringa amayute